Yes, omulabi wa Spark TV ogamba otya wasuza otya program Spark kumakya inze Ahmed Wahab era nga olunaku olwaleero mu kitundu kyo tuli eno downtown Katwe ensenene yasazeeko kibuga Kampala nga bwogezaako okubanga olaba mu background awo ezo zonna zonna emmoroka ezipaakinze okuba no wetuyimiridde paka eri gy'olengera eri ewasembera ddala ezo emmoroka zonna zeetisse ensenene era olw'okuba nti ensenene zazze tugenda kuba tunyumyamuko n'abantu baffe batubuulire okujja ku ensenene kugenda kubanga kuyimpactinga kutya economy ey'eggwanga ki kyekugenda okubeera nga kyongerako naki kyekitegeeza okuba nti ensenene zizze ate nga zizze mu bungi okitegedde bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula we tuli waliwo amaduuka waliwo abatunda ebintu bingi wenyimiridde ndaba waliwo abatunda plastics n'ebintu bya hardware ebirala ate nga nabo bali mu kukongola nsenene waliwo abali mu kuzitunda waliwo abazivuga waliwo ne bannannyini baazo abalinze okubeera nga bayingira akatale tugenda kubanga tunyumyamuko n'abantu ku mbeera eno ey'ensenene waliwo omuwagizi wa ttiimu ya Manchester United wano ako ttiimu bagikuba naye ate oli mu kutunda nsenene mu kifo ky'okuba nti mutereeza ttiimu yammwe wangula emipiira wasuza otya ssebo oli bulungi amannya gaffe bampita Goloba Henry oli muwagizi wa United mwebale kusamba kapiira katali kalungi nnyo waayi bwe tutyo yakugezaako ssebo otunda nsenene goli muki ndi dereva wa nsenene bangamba badereva b'ensenene buli motoka gy'oyisanga bakuwa omutwalo kituufu kati gwe oyisizza mmeka ampisiza sente zo nafunye dda sente zo wafunye nze nzira kutwala motoka kunaaba nzire ewaka nebaka sooka otwoke kasente kasente kakuyiriba tuyiba buli binako kakuyiriba okay ensenene okuba nti zazze gwe nga dereva kibongeddeko kitya mu byenfuna oba kibitataganyiza oba kirina engeri gye kibasituddemu tukola ffe tubeera tukola kati olunaku ovuga trip omekeza ensenene tuvuga trip emu ovugira Masaka ndi weruweero so kati zino zivudde Luweero nemmotoka kwe twesigamye yeeyiyo yeyange ssebo lwaki mudduka nnyo badereva b'ensenene owaayi anti mbeera tuba tuvuga maali igenya byamaguzi bigenya tutera okusobola nga twanguwa tudduke mangu abasajja basobole okukola kuba baba tuwadde ssente kale tweyanzege oyo dereva w'emmotoka ezimu ku ezo ezitambuza ensenene naye nga tukyeyongerayo wano mpolampola tunyumyamuko n'abantu baffe ab'enjawulo abazze okugula ensenene abazze okuba nga bazitunda abalala bannannyini baazo okitegedde bulungi nnyo embeera bwetyo bweri mu kiseera kino tuyina maama wano katube nga tunyumyamuko naye mami ogamba otya oli buterevu ku Spark TV amannya gaffe kakati gwe otunda nsenene oba oli muli waazo oli musuubuzi oze kusuubula kakati sofa wasuubudde oba tonnaba kusuubula okyalinze bayingira akatale nasuubuddeyo kodda nina zendaba zeweetise wano nazo nsenene zino zisuubudde oba ogize osokodde ensokoole omusuubuzi ffe tetusokola basokola baabaana bano abatoototo kati okusinziira ku nsenene ziyingidde zirabika nga nnyingi kuba eri yonna gye tulengera zikyali mmoroka za nsenene kati zino bazikusuubiza ssente mmeka ekiri wano leero kikambwe wegamba kano kalayisi era si nnyo naye okusinziira ndoza ku bbeeyi oba y'amafuta zikyali za bbeeyi kale tweyanzege waliwo omwami ono ye ensenene yasazeewo zireetera ku wishi n'alirinnye waggulu eyo naye ndabika nja kuvaayo ngwe ogamba otya papa ndi muganda wange ogamba oti kale sebo oli bulungi bulungi baba ensenene ozimazeemu bbanga ki emyaka nga 5 yes baŋŋambye omukazi gw'olina ewaka wamuwasa mu nsenene na buli kyabugagga ky'olina mu nsi okijje mu nsenene bwe kiri ensenene yaguzeeko emitwalo 8 kiragaza oba alina ensenene 10 ziwa sente mmeka miliyoni nga 8 plus kalwanga kafaani yakutte piisa 2 eggulo okitegeera kati gwe oli musuubuzi oba ozikwata oli mutezi ozitegerawa zino zizaze Lugazi ozijja Lugazi yes baŋŋamba mudduka nnyo emmotoka nga muleeta ensenene e Kampala katabudde naye budde bwatukutte kati kino ekitundutundu kya mmeka kino kyabiri olwa leero zitusaze egolo zabeereko ssente zitusaze busaze leero zibasaze nga kyabiri gw'oli muki nze ndi mukyoli oli mulonzi wa nsenene kakano zino olonze ennonde kakano kati ogenda zitunda zino oba ogenda zirya ngenda kitunda mutwalo ng'oseera nnyo ensenene z'olunze siseera amannya gaffe
Erinnya yange bampita Ochan Dennis. Ochani Dennis. Kale tweyanzege. Waliwo wano Seeka tugenda kunyumyamuko naye atubulira agamba enseenene zimusaze. Seeka salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lwaki ogamba enseenene zibasaze ng'epiisi ya mitwalo 2? Ekitutuuseeko leero bwe tuba tutunda mitwalo 2 kiba kitegeeza zitusaze. Seeka obadde oyagala kitunda mmeka? Piisi bwe banga ya mitwalo 5 gulo twagitunze mitwalo 5 leero n'ogitunda emitwalo 2 15 ebe kusaze. Kivudde ku ki? Wa enseenene yayiise Uganda yonna. Ozikwatira wa? Zikwatira Masindi. Oli Masindi? Masindi. Wavudde Masindi okujja okwata enseenene? Navudde Masindi Bunyolo paka mu Kampala wano kuleeta enseenene. Naye tuze tulina essuubi ddene kye tusanze mu kibuga. Abaatutumye bonna mbagamba kye tusanze mu kibuga mutusaase esente zitugenda obbaleetera zeezo. Kuba eggulo mba nakuleetedde emitwalo 5 leero neekuleetera emitwalo 7. Kwata ezo akatale katusaze. Bazirabye balaba sipaaka baziraba nti nnyingi eri yonna zikyaliyo. Nazikutte line paka eri mabega paka ku Lubiri okuva ku Lubiri jingirawo ne mu kibuga jamu ya nseenene. Akatale tetulina we tuyingira akatale kajjudde. Ekyo nyinza okugamba muganda wange obudde buno. Kale tweyanze gagamba atya papa? Oli stede? Amanya gaffe? Rashid Senyondo. Gwe nawe oli musuubuzi wa nseenene? Ndi musuubuzi ndi mutezi byonna. Gwe otegera wa? Lugazi. Ya man. Kati sofa gwe oli mu kukiringa wamazizaawo dda? Amazizaawo dda. Nkulengera weeyagala bweyagaza. Nkulengera bannaffe batoba. Naye tobeere Kampala n'otadda Lugazi ebyana by'e Kampala bijja kulya ssente ye y'enseenene. Tukkirira jjajja. Ya laali. Kati enseenene ssente mula mu season mugenda kukola ssente nnyingi ogenda kamotoka kapya oba kyonna ekinaaba kizze inshallah. Ya man. Nenga kaka ssente okoze. Inshallah. Gyebali. Kale ssebo. Amanya ga? Manya gange Yansasira Monica. Enseenene zino zimazeemu bbanga ki? Zimazeemu emyaka 7. Kwegamba buli sizoni ya nseenene bw'etuuka gwe obeera otandise kukola bizinesi. Ssebo. Kaakati eno ensawo ogenda gijjamu akasente kenkana ki? Yakajjamu 15. 15? Kennyingira enseenene impa nange wali akatundu tutandika okukola ffenna kuba akasente kangi. Ssebo. Kaakati enseenene tulaba nti nnyingi ng'abazisuubula bazibasedde oba muzifunidde ku layisi? Leero tebazisedde nnyo nga bulijjo. Kati okisuubudde mmeka kino? Ekyo nkisuubudde 15. Naye nga nkyawuddemukko. Wasuubudde 15 n'oyawulamu. Kati buli piisi gye wayawuddemu ya 15 z'ogenda ogijjamu. Kisuubirizibwa. Oluusi kigaana naye nga kiba kisuubirizibwa bwe kityo. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano mpola ugamba otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Oli musuubuzi wa nseenene oba ggwe olyandiye? Tuzigula ne tulya. Muzigula ne muzirya? Okusinziira ku bwe zibadde zitambula olwaleero ziri chipu nnyo oba zikyali za bbeeyi nga bulijjo? Ndi wa salune naye kale kubempulira abagulaye enseenene nnyingi nnyo naye lwakuba bakyaziremeza mu bbeeyi. Bakyaziremeza mu bbeeyi? Za bbeeyi. Erinnya? Naye nga okubeereza layisi mu bikopo bayinza okuzitunda 5 ng'ate kibadde ku mutwalo gumu kitundu 8 naye ate ku nsawo baziseera naye mu bikopo bagera tunda 5 olw'eggulo nga zitandise okugiraagira. Yes. Erinnya? Yenze Pamela. Agamba atya mami? Ali bulungi. Gyebali? Kale naawe gye. Enseenene erabika ekuwoomera. Enseenene ekuwoomera obwenkanidde awo. Iye. Amanya gaffe? Amanya nze Ruth. Kati eno ogiguze ssente mmeka eyo gy'oli mu Kongola awo? Kabadde kaveera nga kajjudde 15,000. 15,000 akaveera kalamba? Ndagirira gy'osula nzigye ndye ku nseenene. Kwegamba olwaleero ebbeeyi esse kumwe abazirya obuli ebbeeyi esse. Uffe Kitegeeza mugenda kuzirya paka kuwulira bubi. Nnyo. Kale mami ogamba otya? Ndi bulungi. Oli bulungi? Gyebali? Nawe gyebali ssebo. Enseenene erabika ekuwoomera nnyo. Ne baŋŋambye gwe Nakalanzi weddira nseenene. Nedda mukulu. Si gwe Nakalanzi? Nze Nampeewo. Badde mmanyi wasazeewo oli omuziro. Nedda. Gyebale. Kati ekyo kiguze mmeka ekibokisi kiramba ndaba kijjudde? Twagulidde wamu 15 era zibaddeko nga zisseeko. Kwegamba leero bazitunze layisi? Era zibaddeko layisiko. Kale tweyanze ka tweyongereyo wano. Anko agamba atya? Oli besti? Leero ziseemu ku bbeeyi? Za layisi. Kakati osuubulira wano oba oli mutezi? Suubulira wano.
kati kino kisuubudde mmeka 15 layisi kibaddenga mu mitwalo 35 vaawo kati kiyinza kuvaamu mmeka oba ogize otemyetemyemu simanyi tomanyi onaalabire eyo njalabire naye omanyi olaba kitaddemu 15 toyagala bwagazi tuwa kasente lwakuba totugambye amanya eddagala sitokyo kale tweyanza goye eddagala sitokyo ye agamba kisuubudde 15 mami wasuze otya kulaba okutta akasente oze kugula ku nseenene nasuubudde dda amagoba n'enfuna vaawo kakati toyina kyobanja nsi eno tewali senesonfunye neeyaga ate nzize suubula maalinda naawe waze kusuubula maalinda mukwano eyasoose yaweddewo dda nakasuubula nnya iye wakatwala ensawo nnya nakatwala ensawo nnya nonye yakutano leero tubayina bukyanga nabo batulya vaawo amazima ekitegeeza wakoze dda akasente nakoze dda akasente olwaleero sente nziyina mukama osulawo leero ndi ekyemisana nsula masajja wala naalize naye siina transport naye amanya gafe yenze namatovu dorin kwegamba buli sizoni ya nseenene olwejja gwe ogibeeramu ngibeeramu sebo ku mulundi guno olwali tulaba nti enseenene nnyingi nnyo kigenda kubeera nga kibongerako kitya mu byenfuna olwaleero nsuubira okufunayoko kasente okusinziira nga bwe tubadde tubeera bulijjo kati bw'oba toli mu nseenene obeera mu biki ebirala nsuubula kawaawo mu busaafi ekitegeeza gwe olugero luli ekisobo kikyusa amaaso ng'okyusa envubo olugiddeyo ddala bulungi kawo kati toyagala kumanya kale tweyanzege tweyongere wano mpolampola oli bulungi gwe enseenene okola ki ozisuubula ozeetikka ozisiika enseenene bano bakolera ekkubo nga lyekkubo nga zikoze jaamu twakola ekkubo wano ziyitewo mpolampola ekitegeeza enseenene gwe lwezijja lwobeera ogenda okukola kasente era lwengenda okukola kasente kubanga enseenene za bbeeyi ate nga nyingi nga ekyenkanidde awo ali buli omu gwolaba wano afuna mu nseenene atalina kyakulya agenda kijja wana kitwala ewaka kwegamba enseenene olwaleero negino emyezi gyonna yegenda obbalabirira zino enseenene zitulabirira nnyo kubanga zinaze siinaamu ssente naye kalinamu emitwalo egiwera 2 nsonga lwaki era nzijja wano mu nseenene anka abakazi tebakulya ssente zo tebasobola kundya ssente zange nze nina mukazi wange abakazi bawe ku ssente abakazi gwenjagala gwempa owange papa ogamba otya gendi sebo gwe enseenene ozikola kyozisuubula oba ozirya budda nze enseenene nfuga abasuubuzi oli dereva ovugira wa nvugira wanekatwe yes sebo so far naawe wakawezaamu ngaana esente emitwalo gibulayo naye ngenda mu 10 ogenda mu 10 yes saawa sitakolangako wetali sisoni y'enseenene tokolanga ku mitwalo 10 nga sisoni yes sebo kati mu y'enseenene wakakola 10 ekitegeeza era unaazibira ng'oli mukakadde nga ndi mukakadde oba 2 oba 3 mukoze sente omwaka naye buli omwaka oze kubanga ziwadde bonna abatalina kyakukola emirimu yes sebo amanya gange mpitwa Mangeni Alex mwana webuusiya tweyongeddeyo wano mpolampola mu maaso abantu enseenene ebaleetedde akasente kootalabanga omami agamba atya oli bulungi baŋŋambye gwe n'abakyala w'ekitundu kino kituufu oliki olina abawala nze ni wano nange ndi ku mudaala gwa mutabani wange oli ku mudaala gwa mutabani wo osuubula nseenene oba ozirya buli nze ndya buli olaba wano tutunda capati muli ku capati abantu banalya capati leero nga bagenda kulya nseenene lwaki balya kubanga enseenene balina okulya ate nga bakungula enseenene bagizinga mu capati ne balya rolex y'enseenene nedda balina okusooka kulya rolex ate bakole ne balya enseenene kati nze bwe mba njagala kulya rolex ya nseenene nkula nti ogisiika nsobola vaawo kubanga Kampala twaja kunoonya sente. Kale tweyanze agamba atya muzeeyi ali buzibu oli bulungi ndi bulungi ndaba oli musanyufu nseenene ki babe enseenene zasuse nze nange nzitidde mugenda kulya paka tugenda zirya leero tukuwaluka misinde odduka misinde wamaze dde okugula namaze dde okugula zizino nguzeza nnya nengulayo n'ebigato bya 2 eby'NRM kuba ndi musajja w'NRM esimye nebaleetera ne ku nseenene tuleetedde kati ewaka oliyo wekka oba webegera mukyala ndiyo n'omukyala mugole mugo obadde ki mu ssente muzijjawa muwasa n'okuwasa ebyo bya bulijjo mubeera ne ssente mmwe
Mami ogamba otya? Tewali ba. Gwe enseenene ekusanzeewa? Enseenene nsanze Katwe wano. N'ogikozesa ki? Oli musuubuzi waayo oba oli muli waayo? Nze kugulira ku baana bange nga nkolera mu Arua Paaka. Ovudde eri ku Arua Paaka n'oggya Katwe kugula enseenene? Sebo. Arua Paaka bampita Mama Kampala. Mama Kampala. Katwe Mama Malaika. Sebo. Gamba eri bakuyita linnya ddala naye no bakuyita linnya ddala. Sebo. Oli w'amaanyi Mama Malaika. Kimere. Arua Paaka. Ofumba kimere. Sebo. Ofumba mutwe. Nfumba katogo. Katogo. Kati ogenda fumba akatogo k'enseenene. Ngenda fumba akatogo k'enseenene. Vaawo. Nga mulimu ne piraawo w'enseenene. Piraawo w'enseenene. N'omuwumbo gw'enseenene. Sebo. Enseenene gyegenda tukola. Naye nga nze ntumirako ab'emikono joggo obukeere seeta nakagere. Ne ntumirako ab'ejjeza buwalula kamuli n'ab'e Katwe wano w'empangalira nti Mama Malaika abaagala nnyo. Ne ntumirako ne batiimu mpalaniraako ng'agwa mu bitamukwatako. N'awalana. Yes, n'awalana nga talina ebimukwatirako yadde. Kati abo abantu mbeebaza nnyo omulimu gwe bakola ne bava ku miramwa gyabwe. Kale Mama Malaika abatumidde abatiimu mpalanirako. Chief ogamba otya? Gwe kyeyamaani? Nze nvudde Busoga nze gula nseenene. Ovudde Busoga kujja kugula nseenene Kampala? Busoga e Kamuli. Nze gula nseenene era ndi mukulya kikomando wano nga bondaba. Akakomando k'amaanyi. Akakomando ka 2,000 osavingako n'osigazawo transport akuze Busoga. N'ogulako enseenene n'osigazawo. Gula nseenene. Kati ogenda gula za mmeka ozizeeyo? Ogenda gula za mitwalo nga 6. Ebusoga teziriiyo. Ogenda kutunda. Era singa Katonda yali yatubuulira omwezi enseenene ze gubeerako nandibadde nsulira ddala eno okumala ebbanga gwanvu kubanga tuyodde era nze nzitwala Busoga Kamuli yo teziriiyo. Kati gwagenda okuguza ab'e Kamuli? Nze ngenda okuguza ab'e Kamuli ewa Kadaaga. Mwami Kaleebi ab'e Busoga mwenna gye muba mukuŋŋaanira abaguze enseenene kuba azeggula za bukadde 6. Era ndi mukulya kikomando wano kya 2,000. Kale tweyanzege. Nkwendiwa. Oli bulungi nnyo. Amannya? Kabunga Peter. Kabunga Peter. Omusajja yeddira embogo. Nnyo n'amaanyi. Nawe nnimbye? Tolimbe yadde n'akamu. Byendaba obiraba? Simanyi. Kino kyo sikirabanga. Tukirabanga. Enseenene empitirivu. Era kati ne bwe mutalonda zimaze olangirira. Kino kipya. Tekibanga. Zirangiridde kikofiira nti ayiseewo. Ompe mudde. Ompe mudde. Kolaba wano waliwo yero yonna naye nga kyoba omanya sijja gendayo zimaze olangirira. Bwe genda olonda akabokisi ko oteekeyo akantu ko osirike. Kakati gwe waguze ku nseenene? Nze kutiya namba. Ewaka obeerayo nani? Ewaka ndi mufumbo nyinayo omwana omu Baby Precious n'omukyala. Badde mmanyi ozitwala wekka kulya ogituuleko ziggwewo. Awo mba sifuuse mwami mukodo. Kale tweyanze gagamba atya papa? Tewali papa. Weeyagala? Neeyagala ssebo. Zino zokka ze waakagula? Ze naakalondayo. Olonda nnonde wansi? Okumanya nnyingi olaba nze nina zino zibatunda 15. Zino za 5 olonze nnonde. Kitegeeza n'abazitunda tebakyazeeguya batta ne zigenda. Bazita ne zigenda. Amanya gaffe? Amanya nze Kyobe John. Kale tweyanze keka tweyongereyo wano mpola mpola. Tukyanyumyamuko n'abantu baffe. Waliwo wano abazikongola abayitirivu. Agamba atya Chief? Weeyagala? Tweyagala bulungi. Kati enseenene zino okongola za kulya waka oba za kukola bizinensi? Kugamba lwate wali kirala kyakolebwa okuleka okutunda enseenene? Emirimu gyonna twagituddewo dda. Tuli mu kati bizinensi ya nseenene yeeriwo. Enseenene yokka? Enseenene yokka. Okay, kati zino oyinza zijjamu ssente nga mmeka? Zino ekisawo kya emitwalo nga 25. Nga 25? 3. Kyo bakisuubuza mmeka? Sente ntono nnyo. Mitwalo 12, 10, 8. Kivudde kuba nti zaayaze nnyingi leero? Nyingi. Ebbanga ly'omaze mu bizinensi y'enseenene wali ozirabyeko nga ziyingira nnyingi nga bwe ziyingidde leero? Zajjako omwaka guli 2023 zaali nyingi, zaali mpitirivu ng'ekisawo kino tukigula emitwalo 3 ku 2. Ozeemu ziraba leero? Leero gwenzemu ziraba. Amanya gaffe? Amanya nze Twirwa Eugene. Nebaza aba Spark TV. Mwebale tuweereza. Tukolera abantu. Tubaagala nnyo. Nammwe mwebale tulaba. Amiina. Kale tweyanze geka tweyongereyo wano mpola agamba atya papa? Yelisebo. Weeyagala? Enseenene ozikolamu ki? Ozisuubula, ozisiika, ozirya?
oba ndi mwetisi wazo. oli mwetisi wazo baŋŋambe mukoze ssente empya n'enkadde leero Lwaleero sente ezo zekyajalayo ziraba zo nnyingi. emirimu mukyakola Tukolera ddala. wakafunamu nga asatu ku mpale kwegali gasukka namu. ozitwala mu bakazi ate abakazi era betukolerera. baŋŋamba oyagala nnyo abakazi. Abakazi betukolerera. tukolerera ki? Abakazi betukolera ttaano. Wekiri. Kale. Mami ogamba otya? Naawe ozisuubula? Tuli basuubuzi ba nsente. baŋŋambe wakakola obukadde nga 9 olwaleero lukka. Leero zo ziyingidde nnyingi. Nfunyeyo ekipiisi abaana bali mu kikongola nkimyeyo ekirala. Ononye kirala? Leero mukoze ssente baaba. Temulina kye mubanja gavumenti? Gavumenti kyagibanjira ddala. Ez'olwaleero tozirabangako? Zaali zizzeeko kuba zo zituuka essaawa ne zijja nga ziri front kati wale ziyingidde tusaba n'enkya ziyinza okuyingira bwe zityo. Papa ogamba otya? Amannya? Bampita Nicholas n'owamanya. Oli butereevu ku Spark TV gwe enseenene ozikwatira wa? Nze enseenene nzikwatira Luweero. Muva Luweero? Essebo. Emmotoka yazze ejjudde? Bulungi nnyo. Zonna kati kusigaddeko ensawo 5 zokka. Zisukka ensawo 17. Anti kuyazze ng'ejjudde we ziba nga zino zisigadde kukitegeeza mwakoze dda akasente. Naye bagula bubi. Lwaki? Ekidubu okiraba abantu badde tebalina ssente badde tebazeetegedde era buli omu tumusaba ajja agula enseenene olwaleero buli omu ekidubu kizze ziyingidde nnyingi ate masavu meereere nnyingi ziizo nyalo otunuleyo okutuuka eri ziizo odemu otunule no munda ziizo n'endala ziizo zonna nseenene. Kati kino ekisawo kyammeka kino ekiri wano wansi? Wetwogerera eno gy'olaba zino za 15. Bwe munaazibiranga tekisengamu 8 awo? Sobola na kulinnya bano abakedde ne bafuna ate bakomawo ne bagula. Ogamba n'atwala ebisawo nga 4 ssebo kati omulaba oyo kati amaze okugula kati saazo nayagala endala leeta sente okiraba akusasudde akuwadde akasente baŋŋambe wakakola miliyoni nga 9. nedda ssebo sinatuuka zokka nedda ssebo ntono nkusedde nedda ssebo sinatuukayo naye tumukweye endowooza okiraba eyaza kukola yanguwe agamba atya papa naawe okola ne Niwamanya oba gwe oli obeera bubezi kuno kumuyambako? Tuli kyekimu kinkana tuli nga bafuuka kampuni. Bafuuka kampuni? Ogamba omulimu guno gw'enseenene gwe gwammwe permanent buli sizoni? Nedda tubaayo n'emirimu emirala era buli wetuuka mu sizoni y'enseenene tukyusamu era ne tugenda mu nseenene. Mudda mu nseenene? Tudda mu nseenene. Mwebale kukolera bantu. Bwe kiri. Kale tweyanze gagamba atya papa? Gyendi Ssebo. Weeyagala? Amanya nze Venansi ovudde Mbarara. Enseenene zino nga nnyingi nnyo kati ate wavudde Mbarara n'ogyeruweero? Nanti eno kati Bank of Uganda eri Kampala. Kwegamba sente ziri Kampala? Sente ziba Kampala. Ssebo. Sofa abaguzi mubasanze mutya abazze mbungi oba? Babi naye ate babadde tebalina sente kuba entandikwa tebadde nnungi badde tebazeetegekedde. Ssebo. Ensonga lwaki zikyaliko? Naye mwaleese emmotoka nnamba? Emmotoka nnamba naye ate ziba ntono. Kampala alina population ya miliyoni 2. N'abalala 17 tolaba nti emmotoka eba terina kyegasa. Ssebo. Tweyanze geka tweyongereyo wano. Kale tubabuuzizzaako. Weeyagala? Neeyagala. Amannya ga? Nze Shamira. Shamira. Kati olunaku osobola okwongola ebikopo bimeka eby'enseenene? Kopo nga 8. Nga 8? Si bingi nnyo? Sebibeera bingi bibeera bimala. Ogamba gwe kino ekintu ky'okkongola okiruddemu? Nkiruddemu. Okikoledde emyaka gyonna? Kati ekikopo kikongolera mmeka? Nusu 10. Bwe ngula enseenene zange n'enkuwa ozikongola n'onkyajinga za bukongozi? Gwe kwegamba ogugo gakukongola gwe topima tosuubula? Gwe gula nze nkukongolere. Kale tweyanze gagamba atya papa? Naawe ogugo gakukongola? Gwakukongola. Gwe naawe oseeranga Shamira oba gwe okongolera 5? Okongolera 10. Kati olunaku okongola ebikopo nga bimeka? Nga 15. Oyina amaanyi. Experience ya myaka emeka? Ya wiiki eno. Amannya gafa? Amannya nze Sudais. Kale tweyanzege. Madamu ogamba otya? Sigamba Ssebo. Naawe okongolera 10? Nkongolera 10. Kati wakakongola ebikopo bimeka okuva ku makya? Ebikopo 4.
bina byokka anti twakajja kati mwakajja kintu twakitegeeza we buzibira ng'okongodde ebikopo nga 47 mba nkongodde ebikopo byange nga 2 olina sente mwana gwe tulina okukola amanya nze Omugisha Evelyn mwebali kuba abakazi bakozi tukola tulina okulya ate nga tukola n'amaanyi ne bagamba ate bw'omala ozikola ng'oziwa kigayi kyo nedda kusaba kasente tokiwa kasente sikiwa ziba zange za mukazi gwe nga bw'okisaba kikuwe kuzaakyo alina okumpa abakazi baagala okubawa kale yongereyo wano mpola mpola nga tunyumyamu n'abantu baffe naye nga bw'olaba wano bali mu kongola nseenene wali bali balina ze bafumbye ze baayanise ne waliwo ze bafumbye ze baayanise waliwo ezikyatuuka kwegamba enseenene waliwo ezituuka mu kaseera kano zizino n'okubuuka zikyabuuka zikyali nnamu zikyayina amaanyi okitegedde yiino ekyabuuka eno si y'amasannyalaze eno baagobye engobe ne bagikwata mu kisaalu tuli wano Katwe abantu enseenene yabasazeeko era waliwo wano cowboy wange gwe njagala okunyumyamuko naye akasene kampomera munaye okaliisa mutima gumu bulungi nnyo okaliisa olumya bayaaye ogambye okawoomye amanya nze bamutana abasa junior kati kano kakumeka kubaza ze mbungi kano kona akalya kakutaano kano sente zonna z'okoze olwaleero togenda zimalira mu nseenene nkugambye olwaleero anaabika ayambale ogenda zirya olwaleero mpaka kuwulira bulungi zongenda zirya kale tweyanze gagamba tekiifu Tewali. Oli bulungi? Ndi bulungi. Oli muvaka ya P7? Amanya go? Wandera Isaac. Kakati wogizaawo n'ogamba kangende nsooke nkwate enseenene ezo nkola akasente okutandika siniya wano nga ninamu akasente. Sofa wakozeeyo kasente? Nakozeeyoko. Kolayo emitwalo ngaana? Anagiweza. Giweza? Mwebale kukola. Mami agamba atya? Ndi bulungi se. Gyebale? Kale sebo. Ono mutabani wo? Sebo. Webale kuyigiriza mwana kukola amanye sente we ziva. Ayina okuyiriba. Bw'abeera ku ssomero tajja zoono najja kumanya wa gye ziva ku baazikola. Yes sebo. Amanya gafe? Nanyonga Shakira. Enseenene zibasanze mutya? Enseenene okusooka badde batuseera nga tugula kakadde 8 naye olwaleero 15 ofuna. Eky'ekinaana kya 15 leero. Eggula eyabadde eyakakadde kamu 2 n'ekinaana olwaleero tufunidde ku 2 ne 12. Kitegeeza akasente leero mugenda kukola kayitirivu. Siyodde. Tugamba poloti atunda poloti abanoonye atunda amamotoka abanoonye. Tukola. Kale tweyanzeege embeera bwetyo bweri. Mu kiseera kino tugenda kubeera nga tuddayo mu studio eri ewa Miuka ne Kefas babenga bakwongerayo naye nga tusinzidde wano Katwe enkya y'olunaku olwaleero okulaba abasuubuzi abakolera mu kitundu kino n'engeri enseenene gye ziyingiddemu ekibuga mu bungi. Eno giraba nayo nseenene ndowooza eno gye bayita ku Lusanja egyenkutte wano naye nga siiba bulungi weeraba nze Ahmed Wahab.